ate abatulabira ku mutimbagano namwe tuyanze gebala kalibala ogamba otya munange wewale kubanga gyoli wewale kubanga ate otufollowinga mu ngeri nawe ate ey'enjawulo kakati nno twabagambye wiki baddemu ebintu bingi ekirala ekyabaddemu mubaddemu okuweera oluyimba tumbiza sound ale tukyagitu naye Queen maze okulabako ojjukira lwakola ka video eno ogamba kendeza sound ngo waleetedde omusajja ebizi wamuleetedde ebizi ekigamba nedda nali manyi yayimba ekyo abagoberezi bo mulimu abawera bagamba olaba noona aluyimbiolaba akayimbi ate ona akakyusiza buli kati twakendeereza era yusisimpozi yeyawandiise tega dubadde luvugirawa era ku Facebook balagidde teruvuga ku Facebook teruvuga ku TV yonna bagamba nti reincitinga violence lupromotinga okusasanya kw'obulwadde njagala okutwala omukisa guno okwongera okutegeeza abawandiika kiro kitwala omunaku zino nga tezinafuluma okutekinganga note cause mu luyimba luno omwana agamba bwemba mwagala sanitizer tukole tujja kuzambala bwemba mwagala tujja kuzifuna bwemba mwagala face mask tujja kuzambala bwemba mwagala social distance tujja kumuteekawo naye naffe tukole so to me I think mwadde mulina okutuula mumugambe abeeko ebigambo byabayongera mu luyimba tukole remix twongere okubunyisa enjiri abantu okubanga ate tukuuma twekuuma kuba obulwadde gye buli simanyi oba balusosodde bawulira bulungi oluganda lwa rap ezo kuba ezo rap ani akulira UCC kati ndeka neze kyemanya naye nga si oluyimba olusoose okuwerebwa tulinako ani alina ensi kuba tugitunda Afrika bamuwerako Ronald Mayinja kati nno yafuuse ekyenena anywa njaga bannange ne King Michael ye King Michael ye wa bulijjo ne Mayinja bajjo muli kukikola mufuweta agamba tetuyinza kuddira nsi jjiwa mudongo nga naye mwennyini mudongo ekitegeeza neteekiriza kakati Afrika bamuwerako tuyambala engule bamuwera time bomb bamuwera agataako oyo baali bamukuttemu mpaka bagamba no there is another language yes gataako wa kamino gye kitegeeza wano mulembe gwa James Serunkuuma wano nga bw'olubu asobola okubutuka emisinde kati akayimba akalala mwalimu dole y'omwana sebatta yali yawerebwa waliwo embooko Master Blaster yawerebwa nakati ekyali mpere naye ate oluyimba olukyasinza okola hiti ebungereza nakati luweze so ennyimba nnyingi zikwatibwangamu naddala ennyimba ezirimu engeri y'ebyobufuzi ennyimba ezirimu olulimi ng'omulala talutegedde bulungi ennyimba where people abali selfish nga bagala okweprotectinga to hurt others lwaki njogera bwe nti I'll give an example of oluyimba agataako tulina amawanga ag'enjawulo mu Uganda nga mu lulimi olulala it is a very nice word kati gwe nobeera selfish kubanga oli muganda ogamba terugenda kubwa so kitegeeza ebintu bino nga tunaba kuweera nnyimba n'ebintu ebimu tubeere nga realistic lonze jjokezza olwa kamiliyoni mawoko na mawoko twaluyimbanga muwogo ku muwogo so producer wange simanyi owoza otuwa ku masimu abantu batubuulire balowooza ki ku nnyimba zino ezijjanga ziwerebwa kiinaabwe ekitutaasiza oba kyongera ku promotinga nnyimba kubanga nagenza ogendako ku YouTube nibadde sigendako ku YouTube channel yoyo omuvubuka nze naye nga abaana beegiriisiza actually wagenda ku most trending things in Uganda lukutte aka namba emu neŋŋamba kino baakabaze before oba nze Queen ndi mu nteekateeka ey'okwekalakaasa okw'emirembe bwomu era okutandika next Saturday baŋŋambye omukulembeze gwanga agenda kwogerako eri eggwanga tulabe oba ata ekibaala naye nga batute tukole mullo nze ngenda kutandika kukolera mu kiteeteeyi paka we banaatutta ngenda kutandika kukolera mu biteeteeyi ali ku simu hello adda tubiipinga hello wandisebo nasuze bulungi munange ngoyogera nga akyali mbuliri owayi weekend wanyi mama olwange lwakuna ogamba otya ndi bulungi fifi obeera lukago Nicolas Nicolas abegomba mugamba mutya abegomba tulikiriya tulinda pulezidenti addako omusajja wamwe ali mu kunywa njaga abegomba twabavuddeko owaye twamwabe Masaka twamwabe Masaka twamubano ennyimba ze bali mu kuweera zirina bwe kituyambira oba kyongera naye kitu kiyambira nze ndowooza nga nze
Minister of Health yandibadde ekola ate ebigikwatako nereka industry naye netambula yoka actually so stopping amaanyi g'abayimbi nawuli aliwo ensi eyajjako gavumenti nga bayimba ekigambo kimu freedom ne kati ono omwana ataddewo omulimu gwe kwayiiza kwalya kwawaire abantu be lwenojja n'oluwera okitegeera kiba tekinyuma kozi n'abyeko recent abadde mukyaliza ku full dose kyemanyi nti neyafunye platform ng'omuyimbi emwogerayo so they are earning from it ate omunigeria bwave najja n'akikuba neeno nayakozinga kapitugundi profit repatriation naye ate ng'omwana ewaka asobola okuyiiya ate yanaabeezayo eggwanga yaffe naye employinga n'abavubuka wano ewaka naye kyafifi kye nandibadde njagala okuyisaawo gavumenti yaffe yeebereremu akatono lwansonga nti olina nti bakutte ssente ne baziwa ekibinja ky'abayimbi naye ate atayimiza omuyimbi waafuuyibwa ssente ku stage sikiwa nti baba batasudde omusolo naye ffe nowanze abavubuka tukola bizinensi entono emisolo giyitiridde obungi n'owulira abayimbi nga bagamba abayimbi tebatufuddeeko naye ate naffe no wansi tebatufuddeeko so gavumenti ebeeremu sifi obeewo nekyaliwo Amina. Ensonga zibadde sokkiriya bekikwatako abantu bagamba mukendezeemu kate ne ku misolo basobola okubanga n'omuntu wa bulijjo abako kyeyekolera agambye no Ministry of Health ekube nnyo empiso ebe mu mizindalo emizindalo gigifuukidde ekizibu gijabakuwapu kuba endongo mujja kutya kale kaswiti bakuyitani mama tinatine kakati mukwana ennyimba ze bawera kitugasa kikina kye kitugattako oba kyonoona bwonoonyi omwana wamwekakole mwana tundize sawundi ye kubanga byayimba tebikwata bikola ki tebikwata drunkards are the problem of themselves. Okay, network ebuse mnenga mbutufu kyayimba nangenda bakikwataganira ddala n'ekyo copies ze batugamba mwambale face mask ndowooza omuntu yakoze interpretation kino yakoze si bulungi. Hello webale kusiima sebo kusiima taata agamba waali talina ttabu tetina buzibu twogerako naani mukwano eme ekisubi Emma Enatete wangi ogamba otya munnange naffe tukwagala Emma. Kati Emma ennyimba zino ze baweera gavumenti nebayo negamba luno tuluweze kiina kye kituyamba nga industry oba tekiina kye tukigattako kiina kye kiyamba naye nze temanyi kisaidi y'omukizi ye yafunye ensonga bangi akasete bakumanyi naye nga yawanise ebbango kituufu yawanise emuyimbi talina kyasoma saidi ye yafunye kutta ate oluyimba lwonna olutazanye kusizi oba kuledio lubaganye wansi lutambula okusaidi y'omuyimbi yafunyemu nekusaidi yabeera nga tekyalira tekirungi kuwera nyimba abayimbi atekisobezaawo eziki emmere y'obulamu y'emmere y'amazina ikimu ali kulokodown tweyanziza nnyo Emma naffe tukwagala nnyo Emma Enatete tugenda kuba nga tetusooka tuyimirirako omukyamasimu mpozi twagala okuba nga naffe tugamba gavumenti yaffe ne minisitule zayo ez'enjawulo buli muntu alina wawumuliza ebirowoozo bye ng'omuntu wanajja mu ddwaliro bamujjanje bamukuba empiso eri omuntu akwata omwoyo gwe n'awuliriza music n'abaako kye yeeyongerako mu ngeri ey'enjawulo the mere fact nti busobola okufavoringa omugwira obwongu waffe bubadde nnyo nnyo omunansi bitulumira ddala naye mubanga mugwira musobola muleka n'agenda najja n'akola n'ekivulu ne mumuwa security ne mumuvuga ne mumusako airport n'agenda ewaabwe lwaki ekitalya omuntu ali ewaka mumufuukira problem. So ate ekirala nja okutegeeza abayimbi b'eggwanga lyange Uganda. Yes. I think you can tell how big you are, how influential you people are. Okitegeera mulaba amaanyi gammwe mwepime kati mukiraba amaanyi gammwe ge mulina. Mutadde gavumenti abayimbi bawano nga muyimiridde mugambe UCC ne minisitule bazeeyo ekiwandiiko ekyo kubanga you have the powers so ogamba bakizeeyo oluyimba teruli against the ze bagambawo munnange zonna omwana aziyimba nga azipromotinga ekitegeera omukulu yataddewo embeera eno akayimba ddemu akawulirize bulungi nnyo aleme kugamba nti ate
tukawere buwezi nga tonnawulira makulu gakalimu. Musobola otugamba nti mugenda kuyimba ekigambo sanitizer mpaka we bakata sanitizer. Naye nga ministry twagala ogitegeeza nti mu byonna bye mukola mutugatemu temutuleka bbali. Naye nze kyendabye ffenna otuggalira ddala endonga abantu abaddala abakulu abo bali mu Ministry of Health ndowooza bakulu nnyo bo tebakyagala bintu byakujja kucakala. Bakulu nnyo ddala. Bannange emyaka gyaffe gye tulimu bamazinga. Bye bye tunyumirwa. Naffe tunaatuuka mu myaka egyo tugenda banga tukola ebyo bye mukola oba nga ate ffe tubisinga nawo. Omanyi ekiwandiiko kye nninze? Tugenda kukyaluma tuwe ekiwandiiko nga bagamba Katonda atutwale fenna tujjewa. Naye nze Queen bino mbyogera sisaaga okutanga next Saturday okuddamu okulabikira mu kamera yonna ngenda banyambala biteeteeyi kwekalakasa kwa mirembe kwange bantere bbaala nze nkooyo obwavu. Bagamba omukulembeze ganga ayinza kuddamu kola ddi? By Sunday ayinza okutunyonyolako ku Sunday. Tulinze naye nga twagala okutuusa obubaka waffe mutute tukole koza amabaala agasinga gakola amanene gakola osanga 99 sebo ngepaakinze ku bbaala ekola naye ne basanga akutte BM ne bamutwala era Flower Sempa yeyamyedde okumpa ebiteeteeyi ebyo. Muleke Uganda esigale nga ffenna Bannayuganda tujinyumirwa naye nga tugendera ku ebyo ebitukuuma obutafuna bulwadde. Ayambala masiki olina ojjambala anaabe engalo olina ozinaaba nga tonnayingira wantu social distancing ebeerewo gaani bannange korona nga tannatutta nnyo tufa enjala tufa pressure tufa obwavu mubeeko kye mututaasa tusobole okubanga ate munange abaana baawummudde. Abaana kyagenze mu record abaddayo basome ba candidate kyogerawe ba candidate baawummudde era amasomero gali kuwandiisa abaana abapya so abazadde mubeerenga mu kikola ekyo temwerabira okuwandiisa abaana nga mulowooza bakyali mu luwumulo luwanvu. Mpozi ekirala ekyagenze mu record amabaala ge Uganda n'ebivulu byaguddwawo essaawa entono ennyo nnyini ddala ate ne biggalwawo nga tebinnakola naye nga posta abaana baazifulumizza ne gaggalwa. Gwe abaana posta baali bazireka nga zibulako deeti. Manager Nalisi awo ku Vox yabadde atandikiddewo okuwanika. Freedom City musasage mukulike lockdown. Nagambye kiki kino. Kati doza balabyeko amaanyi g'endongo nti woogerezaako bwetute tugenda wanikirawo zi posta. Ate posta tugenda zi designinga bulala nnyo atuteekamu buli muntu mu kabokisi ke wonoobeerwa. Obulango tugenda bukuba bandawusi bagenda bukuba. Obubaka bwange obulala eri abantu abali mu art industry. Art industry nene nnyo mazinga. Eriyonza afumba kacaayi mu Kivulu. Eriyonza atunda mu bigiji mu Kivulu. Eriyo atunda mu soda owa bia owa buli kintu. Eriyo ateekayo ebizindalo ayera owa stage. Tugenda tuuka ku muyimbi. Muli bangi. Muli banene muyina amaanyi. Musobola okudimandinga for something. Nebakibawa in a good way. Kitegeeza ki abayimbi baffe ba celebrity bakazanyirizi abakomedi abawandiisi abatontomi okutuusa obubaka tekitegeeza kuvuma tekitegeeza kweyambula kwokka nga promoter bwe yakola. You can take an example of Nigeria. Kwate simu yo recording obubaka obulungi naye nga message yeetuuka Uganda omukulembeze gwanga amanya gange nze Fifi Sebo omukulembeze gwanga gwe president waffe naye tufa obwavu omuwenyere ensonga zo ogiteekeko abaana bagenda gitaginga mpaka weenaatuka ogitaginge mu Doni Wanyama si omukulembeze otaginge Yoweri Kaguta Museveni bitambule nga tovumye bajja kutuwulira nkubuulira tugerezeemu kati tugerezeemu Fifi da Queen amanya gange nze Fifi da Queen Sebo nsavaivinga Lwandongo eno nina abaana nsasula omusolo nsasula renti nsibiddwa emikono okumala ebbanga emmere akawunga tekaatuuka masiki teyajja naye nga ndi Munnayuganda asasula emisolo ate ayeetaaga okubeerawo n'okubeezaawo abantu bendabirira. Sebo tuggulira ebidongo tujja kugoberera amateeka g'ebyobulamu tujja kwambala masiki tujja kunaaba engalo tujja kukeepinga distance naye otute tukole kuba pressure z'amabanja ga looni zitutwala ate tuswaziddwa nnyo tugenda kasukibwe bweru w'amayumba tusaasire message ejja kutuuka kiwedde abaana kati singa ffenna tukitandika ekyo abaana bali social media bamaze okukasalamu obakulembedde president wabako tweyanze mwebale kubeera tugenda kubanga tuwummulamuko katono tukomewo tulabe ate ebigenda maaso tusabidde ekintu Straight to the next level, let me tell you, Papa.